gwe wenna alwazizza naawe afiiriddwa nkusaasirako munnange naye guma eyo y'ensi mwe tuwangaalira ate gwe afunye ebirungi eby'engeri yonna enkukulisa yoga. Omulundi oguwedde twabadde tutandise essuula nfuuka enfuuzi mwe twalabidde omunyumya ng'atutegeeza ku ebijjajjawe bye yamunyumiza engeri kitaawe gye yafa ng'attibwa omuntu gwe yali atwalanga mukwano gwe n'amutta ne bamuziika nga baagala okwezza eby'obugagga bye. Ebyo ndowooza tubijjukira. Ekitundu ekyo twakiwunzikidde ng'omunyumya ono atutegeeza nti mu mboozi jjajjawe gye yamunyumiza ekwata ku nfa ya kitaawe ye yayigamu ekintu kimu kya buteemaliza bantu. Ndowooza ebyo tubijjukidde. Basaba munzikirize envaawo wennyini mbongereyo n'ekitundu kyaffe eky'olwaleero nga tuli mu kitabo kino Abantu Balamu Kkoyi. Essula gye tulimu egamba nfuuka enfuuzi. Byonna jjajja bye yannyumiza yabinyumya nnyolwa. Tunula masankalire ng'ennyama ya kawundo ne mmanya nti abantu balamu kimbaga ya zennyini. Kye nafunamu bwe buteemaliza bantu kaabaani. Oli akujajjatta yeefuula nti munno bw'oya mbozzi akwagala lusuusuuto lwe baagala mulekwa mulumbe. Jjajja nva nnungi alulojja ati munnange tuba tukyali mu maziga. Mukamwana enjoka n'ebisa ne bimusimba. Twalowooza nti gandibanga makkato olw'okusula mu mpewo ezzooba ddamba mbozzi ng'ogenda okuzaalibwa mu nsi eno amatendo. Obudde bwali bwa kinnyika ggobe. Olufu n'olume byatimba olubaale lwonna. Omutiti n'obunnyogovu gwatwesabisa mu bisweta ne twepokera ebitulege by'ebikyayi ebikalu nga tujugumira n'emba zikubagana zitintima. Mwanattu nga biranga okuzaalibwa kwo. Gwe nno munnange weetonnya mu nsi mu kalasamayanzi. Eky'omukisa mama mulerwa ye yamutembeeta okumutuusa mu ssanya. Eddusu teryamirwa ng'oli ku ddimwa era olwafuuyibwa mu kamwa ekirira n'akisalisa ku lunyago lw'effumu. Mukadde we yakukuba ekiyina obe n'emikisa muntu mulamu ow'emmizi. Wanaazibwa ebinyirikisi n'entema akasiki k'akasaana ke twayota enzingu 3 nnamba watusangula amaziga n'ennaku ebyatuliko. Kye nnava nkutuuma Nnajjalwambi anti watuukira mu maziga. Kitaawo n'atakukubako birozo. Naye owange wayagalwa abantu. Baamala ennaku eziwera nga tebakunsa nsimu. Beejaganga ng'abandi ensiko bazifuuza okukutemera eminkuduulu egy'omu kyogero. Ekissanyu kye kibeeredde nga bagamba nti agaasa akagennyini ge gattula. Wafaanana kitaawo ekyawaliriza abatigiinya ne baakipamira okwesooza. N'ebiyengeyenge ffe byatujja. Nga bwe bagamba okufa bwe kutali kubi naye obutadda kye kiruma nti singa Katonda amanyi abafu baalikomyewo balabe ku baabwe ne ku be bataaleka. Amazima ddala kitaawo yandikkirizza bw'oli mwana w'eggere. Namubuuza ekyabakaabya ko jjajja nti walina akabiri kaaliiri, ebitama, ebiyiso eby'amata n'ebiseera ebyakusibagana omubiri ng'ebyakinnamunswa ng'otunula butatemya ng'enkofu. Ennaku eno mufunza. Omulungi jjajja yantegeeza nti nali ntandiikiriza okumera obusimbi omwana w'asanyusiza abalezi mange ebbanyi ne limugimba lyamukembya n'akekejjanira mu bulumi obutayogerekeka mu ndiri ye. Baasomba ebirembeezi nga basira kiyobyo. Yatwalibwa mu ddwaliro bataakirize ekisinga obukulu obulamu wabula nga bamala byambulago. Lyamuviiramu kkookolo ekyawaliriza abasawo okulimusalako mu bulumi obutayogerekeka. Kino kye kyakujja ku mabeere munnange n'osigala okugawunyirwa olwayo. Naye ekiseera kyatuuka ng'obulamu bugaanye. Mukazi wattu bw'atyo n'asiibula ensi eno.
ekyalowoozesa abakungubazi nti bba ye yali amukimye. Emmandwa yawanda olunyata n'ensoberwa. Nayunguka agajjulujjulu ng'atali musajja olw'obujiji n'ennyiike ebyatuukawo mu kaseera ako. Olw'obulamu bwange okuyita mu mannyo g'entajja n'okusimbayo emagombe ekitooke. Olw'okukongojjera ebbanga eggwanvu n'ekireego ekyampecca ne kinfuula ng'omuziŋŋamu. Jjajja yalaba emitaafu n'emifumbi bimbunye mu bwenyi n'aŋŋamba nti, ensi eno ejjudde emiseetwe, ensozi, ebiwonvu, enkumbaali, eggulumu ebitaggwa mu bulamu okutuusa lw'olemba olw'ekaganga. Obanga mugumiikiriza, mukkakkamu, ow'emmizi, atalaga ne bw'oba ng'omumanyi akukoze ekibi, gwe weefuula nga kasiru lugaba ali mu kusasulira ng'enkumbi bw'egamba nti edda naawe bali kusimira. Bino byonna yabinnyumiza mumaze kumubuuza ekyaviirako bakadde bange bombi okufa olumbe luno olukwatire, abataalina miguunu gyonna ku muntu. Ko ye nti kitalo. Kuno kuliko omusajja yeegwanyiza nnyoko nga kitaawo yaakajja ayabulira ensi eno agende emagombe ffenna gye tuligenda. Omusajja yakola obukolomooni n'obutego bw'okutengula nnyoko omutima. Mukazi wattu simwogeddeeko bubi, Mukama amuwummuze mirembe. Yakuba enkanda wansi n'aguguba nga bw'ataasobole, ng'alina ebbujje n'ekirala yali nnamwandu. Kale nga tayinza kuyingirira maka ga mukazi munne newankubadde nga nnyoko yali akyalimu emmunye. Ensi ky'ebeeredde, omusajja oyo yeefuula lumoonyere ng'omulere gwa ssuuna. Buli w'agenda nti mukazi we, nga bw'atyo bw'ayogera, naye nga tebyali bituufu. Bwe byagwa mu matu g'abakazi abaabulwa eby'okukola ne lukoya, baayogera ebitaliiko mutwe na magulu. Ebigambo tebyalwa, nga bituuse ewa mukyala we, n'atuutiira. Bw'awera enkolokooto bw'atajja kujeejebwa na kumansulizibwako bityanka bya nnamwandu, nga si ye yamuttira bba. Ebyokwogera tebyamumalira, yamulumba n'amuvumaavuma okumwogoloza, n'embooge teyabuguma, bambalaganye. Kino ky'oli, okukkakkana akakazi akakaatuddeko ekifi ku ttama lya kkono. Baataasibwa neerolera nga siina twanyi. Olwamumutakkulizaako yatonta mizibu, ekiwummulo wuwe. Byavaamu mpalanassi nziggu kasiggu. Twawuliranga ebigambo bukadde na buwumbi bwamwewerera okumukkiriza ezzira kumwa esibwa akaba. Ffe ebyo twabiyita bya logologo. Tuba tubiggyeko ogulya, omukazi n'agenda ku mulubaale, era yali abinyumiza mukazi munne eyamuwa amagezi agendeyo, eyamutega akatambi ka laadiyo kaseti akakwatibwa nga bali mu nju ye, anti kaali kabirombojja ng'omukazi agamba nti nakeera ku mulubaale mu kinywambogo ndwejuuba olw'ebunyolo. Okuva wensula waaliwo akatemerero nga saagala kusangiriza bantu bemmanyi kumbuuza gye ndaga n'okunkuba omutwe omubi. Bwe ntuuka ewandagirwa mukazi munnange nti omala kuyita mu masaŋŋanzira amasajja n'okuba entaliga 18 n'okyamira ku kkono, otambulako katono ng'olaba omusalannyanja gw'omuwafu weewo ng'otuuse. Munnange nasanga Ssenkulu asenya. Yambuuza ekinzindusizza ku maliiri gatyo, n'andagira nnyingire mu kiggwa ekyali kyetooloddwa amasabo nga 6. Bwe nnyingira natuula okuliraana ekyoto ekyalimu enjakasi, nterembugume olwa ssuulwe, olumwe n'omulombe ebyali bintintimya. Jjajja Mmandwa bw'amala okwegogolako kwe kuyingira ammalira ebizibu byange. Yambuuza, oyagala jjajja Munyaama oba Muwanga?
Kwe kumuddamu nga bwe sibitegeera bulungi, abinjawuliremu, ndi wa kibungu. Ko ye kale oyagala mayembe oba mmandwa ya muwanga? Era nalemwa okwesalirawo, era kino kyamuwaliriza okukozesa muwanga. Yeekuba mu kalikondo akaali katimbiddwa ejjigi ly'embugo ekkongeevu omunyale. Yadda n'akabba omwali enkanamu y'eddiba ly'ekibe n'alyalirira mu maaso ge. Kwe kuwuluttula akasawo akaali ak'olubugo omwali ensimbi ensiru, engezi, enkuti, empiki, amatembe amagezi n'amasiru, empokota, obulego bwa musoke, mukasa, kiwanuka n'ensimbi ziwaafu, obusagga, obunyiri, buyirizi, amannyo ga ggoonya n'engatto za muwanga n'abiwa ku kaliba k'ekibe gwe bayita omweso. Yeenaanika ebifundikwa by'embugo 3 nga bimukoma mu ntumbwe. N'atikkira omukinga omuwunde mu butiiti n'ensimbi ku jjoba, n'akuba enkinga y'engo mu mweso omulundi gumu. N'asooka akoola abakulu, abalongo, emizimu, emisambwa, lubaale n'amayembe byanguweko mangu biramule, ng'eno bw'akommonta eribindi mitwe 2. Yafuula amaaso era n'eddoboozi, kwe kubejjagalamukko nga muwanga amulinnye ku mutwe. Kwe kunnyaniriza nti, nsanyuse okulaba muzzukulu. Yaabange lwaki siva ku bigambo? Ampuliriza omulungi. Sijja kutuukayo eyo, kansooke mpumuliremukko wano male okusaka ku twanyi ate tugende mu kulagula, si weewaawo. Basaba munzikirize ekitundu kyaffe eky'olwaleero tukifundikirire wano mangu ddala. Nkomewo, ngenda kudda ndi mulalamu. Ngenda kulagula. Mubeere bulungi, mweraba.